Kabadde kaseera kazibu abayizi ab'ekisulo ab'essomero lya Jesse John Primary School Engandu mu kibuga ky'e Mukono abakedde okugenda okusoma ebitabo ssaawa 11 ku Maliri bwe balengedde abazigu nga baliko omuntu gwe batemaatema ebijambiya okumpi n'essomero lyabwe ne bakuba enduulu ezigugumudde asikaali okugenda okulaba ogubadde. Ebyembi oluvannyuma kizuuse ng'abazigu gwe babadde beefunyiridde okumiza omusu ye direkita w'essomero lyabwe Geoffrey Mayanja ng'ono abamu bagamba nti abadde akedde kukola dduyiro ate abalala nti abadde agenda ku ssomero. Badde bamuse bamutemyetemye abadde agenda ku road work ne twewuunya nnyo naye era wano wabeerawo obuzibuzibu kuba n'olulalako ababbi bajja wano ne babakwatira wali era lwali lwakumakya ne badduka nga bakkirira eyo naye tubulamu wano ebitaala ne wali kamera kubanga engeri gye tulina eyeeri ne wane wa director wano wasaanawo kamera nebanga eraba eri nesobola okukonekitinga ne zino ebbiri eziri eno kubanga wano ekiro waba wakwafu nnyo singa batusimbirawo ebitaala ng'okuva wali eri okutuuka wali mu nsonda nakyo kiyinza tuyamba kubeera security. Omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Kampala n'emiriraano Patrick Onyango mu kwogerako naffe ku ssimu akakasizza obutemu buno n'ategeeza nti ekirungi Mayanja asobodde okutaakirizibwa n'addusibwa mu ddwaliro lya Mukono Church of Uganda Hospital gy'ali mu kufunira obujjanjabi. Poliisi ya Mukono balikola okunoonyereza ku omusango gw'okubbiisa eryanyi nga gwe babbye ye Mwami Mayanja Geoffrey Sezibwa Director ku ssomero gye bayita Jesse John Primary School mu Gandu mu Mukono District. Bino bibaddewo leero ku makya ssaawa nga 11. Sezibwa abazigo bamulumbye babadde basatu balina ebijambiya bamusanze ng'adduka ng'akola drill ali ku drill mu butundu bya Gulu Ward awo kati bana bazigo babadde mu pikipiki tetunaba kufuna namba zaizo naye bamulumbye ne bamutematema ku mutwe mu ngalo mu bigere ne bamubaako simu ze Samsung Note 10. Abantu basobodde okumutaasa ne bamutwala mu ddwaliro awo mu Namirembe okufuna obujjanjabi. Poliisi okuva mu Mukono bagenze ku siini nga babala okuva ku siini ne bagenda paka ku ddwaliro eyo Namirembe bamusanga nga bagenze ne bamusanga ku ddwaliro naye kati okunoonyereza ku kyagenda mu maaso tutandise okuwulira amawulire amalungi nti waliwo abalabye bana bazigu ate nga babamanyi. Akulira eddwaliro lino Dr. Joyce Nannoza atutegeezezza nti Mayanja we bamutuusirizza mu ddwaliro ng'embeera yembi wabula ng'abasawo bakoze butaweera era we twogerera ng'amaze okuva awazi. Amakya ga leero tufunye omwami ng'alina ebisago ku mubiri gwe mu bifo eby'enjawulo naddala ne ku mutwe kubaddeko ebisago ebiwera aze nga tali mu mbeera nnungi ng'omusaayi mungi ogumuvuddemu era nga gukyamuvaamu naye ng'eddwaliro n'abasawo bonna ababaddewo tusobodde okubeera nga tumukolako bulungi agenze mu theatre omusaayi ne tugustopinga era nga essaawa zino embeera gy'alimu simbi abasawo abavunaanyizibwa bamulabye ne neurosurgeon amulabyeko engeri y'ebisago bino gye bibadde ku mutwe. Dr. Nannoza agambye nti Mayanja bamusindise mu CT scan okuzuula obuvune bwafunye ku mutwe bwe bwenkana nga kino kyakubayamba okumanya ekiddako. Ng'era essaawa zino akoze ne scan ey'obwongo okulaba obuvune oba tebutuuse wala nnyo ku bwongo naye ng'essaawa zino ali out of danger weewaawaze nga tali bulungi n'akamu kuba omusaayi gungi gubadde gumuvuddemu era nga gukyamuvaamu naye ng'abasawo tukola kyonna ekisaanidde okulaba nti embeera edda mu nteeke. Essaawa zino ali waddeko tali bubi. Twogeddeko ne mukyala we Penna Nakabuye atugeezezza nti ono yakedde n'ava ewaka n'agenda ku ssomero wabula nga bwe wayise akaseera katono ate ne bamukonkona nga bamutegeeza nga bw'abadde atemeddwa. Batemedde mwami wange akedde ku makya saa 11 nenkebera ku ssimu nga ziri 14:6 n'agenda twagenze nange nensituka okusaba
Waniriza okusaba nnoza ssaba essaawa nnene nnyo ne ziwera eddakiika 11 n'eddakiika 26 ne ŋŋenda mu ffumbiro. Mbadde ntuuka mu ffumbiro ne mpulira ayita ebweru. Abadde Joshua ng'aŋŋamba mami dadi bamutemye okugulu. Ye aŋŋambye bugambi mami dadi bamutemye amagulu, mami dadi bamutemye amagulu. So awo wenkomye bamutemedde kumpi n'essomero eri abadde agenze kola supervision mukinyo. Babbi aguddemu bagwe era asangiddwa mu mbeera ki era abasoose otegeera bategedde batya? Kati engeri gy'abadde anaatera otuuka ku ssomero abaana bawulidde kubanga babadde olwedde bagenze dda mu kiraasi. Kati bwe bawulidde ate naye yeeraajanyeko ng'agamba nze dayirekita n'asikaali n'ayita n'asikaali. Kati asikaali bwaddusa okujja ne baddamu ne babagala ebiso wansi ne babibasongamu ne babagamba mutulungu. Naye yaŋŋambye nti ababbi abatemu bababbi babatemu baki simanyi bajjidde ku boodabooda nga bali ntemye ebiso 8, 2 eno ku mugulu 6 ku mutwe. Akosezza omutwe eno. So abakulembeze okuli eyali meeya wa munisipaali y'e Mukono George Fred Kajimu ne kansala w'ekitundu Richard Kitumba nabo boogedde ku mbeera eno ne basaba poliisi okwongera amaanyi mu by'okwerinda. Kibi nnyo ekiguddewo mu Mukono olwaleero kubanga musajja waffe Geoffrey Mayanja headmaster ate director wa Jesse John olwaleero ku makya abatemu bamutemudde bamutemeraawo geeti ye ku ssomero. Era ekiyambye be baana ab'essomero bamulengedde ne balowooza nti batema wa boodabooda. Ate twagala okwebaza bonna tusemango ne bamuggyayo ne bamuleeta mu ddwaliro. Mulabyeko bamutemye bubi nnyo era nnyo ddala, naye tusaba Mukama Katonda nti amusuuse era abatemu abo basobole okukwatibwa kubanga ddala ebikolwa eby'ekitemu nga kino bikolwa ebyo ebibi ddala. Ekyamazima balabika bazze nga baagala bulamu bwe, naye kale musajja Mayanja oba omwagaza ki? Kubanga musajja muntu mulamu ate musajja ayagala abantu. Tewali wonna wagenda n'atakuwa amagezi gakuyamba n'okyesiraba nsonga yenna omuntu asobola okujja okutema omusajja ng'oyo. Linnya kansala Kitumba Richard nga nsula ku olunaku olwaleero tugenza okukeera nga tufuna amawulire aga director waffe musajja yiso obulungi Mayanja Geoffrey wa Jesse John nti agudde mbazigu abadde ku booda nga batambulirako basatu ne bamutematema n'ayisibwa bubi nnyo era ku ssaawa eno tuli mu ssala za Mukama okulaba nga amutaasa. So tusaba ebyokwerinda poliisi n'abavunaanyizibwa ebyokwerinda mu bitundu byaffe tulabe nga tukola okunoonyereza tuzuule ekituufu motivu ki eyabadde emabega okutematema mukama waffe oba mukadde waffe ono omusajja atalina kuzibu. Ebikolwa eby'ettemu bizze byegirisiza mu Mukono nga mu kiro ekyakeesanga June 9 omwaka 2025 ku kyalo Nsuube mu Mukono Central Division abazigwa abaali mu byambalo eby'amagye beetegerere yali omukungu w'ebyensimbi mu kitongole ekya Compassion International era director w'essomero lya Beloved Daycare Nursery School Nsuube ne bamutta ne banyaga n'ebintu bye okwali amasimu ne kompyuta ekika kya laptop. Ab'ebyokwerinda basobola okunoonyereza ne bakwata abagambibwa okwenyigira mu ttemu lino nga mu kiseera kino bali mu kkooti bawera ennemba n'omusango ogw'obutemu ssaako okubbisa eryanyi. Mu bakwatibwa kuliko Ashraf Tumusima ow'emyaka 4 amanyiddwa nga Obadia, Fahad Kasolo ow'emyaka 3, Mike Sentaza ow'emyaka 4 amanyiddwa nga Mwagamwaga, Sergeant Muhammad Mwesige ow'emyaka 5 eyeeyita Jet Li ng'ono yadduka mu ggye lya UPDF, Kopolo Mugabe Bobon ng'ono wa Military Police Kololo, Keya Derrick, Daudi Changwe n'abalala abatannakwatibwa.